Minisita omubeezi w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Amos Lugoloobi agudde ku kyokya. Akwatiddwa akawungeezi kano ku byekuusa ku mabaati ge yatwala agayina okuyamba banaku abawejjere mu bitundu by'e Kalamojja. Kitegerekise nti minisita oyo Amos Lugoloobi kaakano akumirwa ku poliisi ya Kira Division. Akakiiko akalwanyisiza enguzi mu maka g'obwa pulezidenti aka Anti-Corruption Unity nga kali wamu ne poliisi be bakutte minisita oyo Amos Lugoloobi akawungeezi kano era asuubira okutwalibwa mu kkooti okwennyonnyolako ku by'amabaati ku bbalaza ya Sabbiiti ejja. Minisita oyo Amos Lugoloobi okukwatibwa kyategerekeka nti y'omu ku baagabana amabaati agalina okuyamba abantu b'e Kalamojja nga ku go yafunako amabaati 600 ge yakuba ku kiyumba ky'embuzi mu maka ge e Kayunga, wabula oluvannyuma bambega mu kakiiko aka State House Anti-Corruption Unity bagenda ne balambula amabaati ago era ne bagabambula ku kiyumba kye. Minisita oyo yakkiriza okufuna amabaati ago era n'akakasa nti yali agakubyeko agamu ku faamu mu kiyumba ky'embuzi ekisangibwa ku kyalo Misanga mu ggombolola y'Ebbaale mu disitulikiti y'e Kayunga, kyokka ye yategeeza nti teyagabba baamuwa mawe. Olina nga nabbi amabaati 3 ng'okkiriza ekyo ndinabbi amabaati 3 kankutegeeza sijjukira nakujjukira namba ya bizimbe bye nakateekako mabaati nga gava mu nsawo eya nawe nowoolaba wano namaga bijjuuzi nga basereka ekkanisa baŋŋamba tuwa amabaati nagamba tebaako n'omwankwatirako nengula amabaati ga bukadde 10 nahona mamyufu kwegali ahona magabi ku kyaki mpya nagenda ekibuzi abazadde nga bagamba abaana baffe bafuna embuto mu maka tewali ssomero neŋŋamba nti fe okusaba gavumenti otuwa essomero tulina okulaga nti tulyagala kuva ku ttaka paka kubisereka kakati gwe ngamba nti nziba amabaati ameka 3 ameeru. Wabula ono agenza okukwatibwa abambega ba poliisi n'ab'ekitongole ekya Anti-Corruption Unity nga yakamala okuzzayo amabaati agamu mu ofiisi ya Ssaabaminisita. Ensonda mu kakiiko akalwanyisiza enguzi mu maka g'obwa pulezidenti ne poliisi zitubuulidde nti bamaze okuwaayo fayiro eziruma minisita oyo eri yafeesi ya Ssaabawaabi wa gavumenti era kaakano yalina okusalawo oba nga atwalibwa mu kkooti Sabbiiti ejja. Mu mbeera y'emu poliisi ya Uganda ng'eyita ku kibanja kyayo ku mukutu ogwa Twitter etegeezezza nti ekikwasiza minisita oyo Amos Lugoloobi y'ensonga eyeekuusa ku mabaati agayina okuweebwa abantu b'e Kalamojja, era poliisi ng'eyita mu mwogezi waayo Fred Enanga ku mukutu ogwa Twitter ategeezezza nti ono kaakano akyawumira ku poliisi ya Kira Division nga bwe bakyayongera okunoonyereza era nga bwe balinda n'okumutwala mu kkooti. Poliisi etegeezezza nti yakwongera okulambulula ku nsonga eyo mu kaseera akajja mu maaso. Minisita Amos Lugoloobi agenza okukwatibwanga ne minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'e Kalamojja Mary Goretti Kitutu yasuze mu kabulamuliro okumala akaseera akawera okutuusa leero kkooti lw'emukkiriza okweyimirirwa awuze ng'ava bweru wa komera. Gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibwabulwa Museveni yafulumizza ebbaluwa nga ategeeza nti tagenda kuttira ku liiso omuntu yenna eyeenyigira mu kubulankanya amabaati agayina okuweebwa abantu b'e Kalamojja. Abamu ku baminisita abaatwala amabaati ago kwe kuli ne sipiika wa paalamenti yennyini Anet Anitamo, omumyuka wa pulezidenti Jessica Lupo, Ssaabaminisita w'eggwanga Robina Nabbanja Musafiri, minisita omubeezi w'ensonga z'e Kalamojja Agnes Nandutu n'abalala bangi. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye gavumenti ekole buli kisoboka okusitula omutindo gw'ebyobulamu n'eddembe ly'obuntu bw'ebanga esuubira okukyusa enkulaakulana y'abantu bonna. Bw'abadde asinkanye kampuni n'abantu kinnoomu, ebibiina by'obufuzi n'abayizi okuva mu masomero ag'enjawulo ageetabye mu kugula emijoozi egy'emisinde gy'amazaalibwa g'empologoma egigenda okuddukibwa ku Sande eno nga 16 omwezi ogwokuna. Katikkiro Charles Peter Mayiga asinzidde mu Bulange Mengo n'akinoganya nti enkulaakulana mu nsi yonna tesobola kutuukibwako ng'ebyobulamu n'eddembe ly'obuntu tebisiddwako mulaka. Mu bulamu ebintu ebikulu biri 4. Ekisooka bulamu, ekyokubiri bumanyi, ekyokusatu mirimu, n'ekyokuna ddembe. Kobenga oli mu ofiisi ya pulezidenti oba okola mu KCCA, obanga okola mu URA, obanga okola mu Uganda Breweries, obanga okola mu Uganda Bati, obanga okola mu Insurance Regulatory Authority kulirwa Kojjange Kaduna B. Ebintu ebyo ebina kizibu okubyewala obulamu ne bukugendera bulungi. Tulowooza nti okutuukiriza ebyo toyinza nti era kubituukiriza byonna mulundi gumu. N'olwekyo enteekateeka eno
emisinde gya kabaka etugatta ffenna okutuukiriza ebyo byenkonyeeko nga tusookera ku kigambo eky'ebyobulamu. Mu ngeri eyo kyenvudde neebaza mwenna abategedde obukulu bw'ensonga zino ne mujja tudduke tube balamu. Mukuumaddamula era asabye abantu ba Kabaka begattira mu bibiina by'obufuzi byonna beegatte mu lutalo olw'okulwanyisa Mukenenya bateeke ku bbali ebibaawula. NRM, DP, NUP, FDC, this is our father's ground and everyone is welcome for as long as you know the king is our father. Kyemuva mulabanga nnyaniriza buli muntu. Kati bwe nnayaniriza ab'NRM nga aba NUP banyiga. Ate bwe nnayaniriza aba NUP mu aba NRM nga munyiga. Situwagala byabufuzi ebyo. Twagala ffenna tubeere obumu tuvuganye bulungi nga tewali kusikangana bitogi. Bwe tunaakolera mu mwoyo ogwo Uganda ejja kutebenkera. Mwebale nnyo mwebalira ddala Katonda abakuume. Adija Namyalo muwi amagezi mu nsonga z'ebyobufuzi mu yafeesi y'omukulembeze w'eggwanga nga bano baguze emijoozi gya bukadde 30 wamu n'omumyuka wa RDC Bukomansimbi Fred Kalema Paxi basabye abavubuka abakozesa omukisa gw'emisinde egy'amazaalibwa g'omutanda beefumiitirize ennyo ku Mukenenya bakwasizeeko n'Obwakabaka mu kulwanyisa obulwadde buno. Tubeere basaale kubanga sirimu aluma ffenna okola ensobi emu bwebazi nga sirimu akukwata eyo tugiyita life insurance gy'oba otaddemu kuba ogenda kuba oteekamu ssente lubeerera mu bulamu bwo. Kati ng'Obwakabaka bwa Buganda bwe buvuddeyo mu kulwanyisa sirimu ffenna abazzukulu b'eggwanga lino abazzukulu ba Kabaka tulwanyisize wamu. Tusazeewo okulaba nti tugulira abavubuka envuumuulo aba newsroom eya CBS okulaba nti tubawa emijoozi egy'okwenyigira mu misinde egya Ssaabasajja Kabaka. Twagala okubasaba mubeera abasaale nammwe okulaba nti mulwanyisa Mukenenya tugenda okuweza 2-3 nga Mukenenya lufumo mu Uganda muno. Basenkulu b'ebitongole okuli Oweekitiibwa Alhaji Ibrahim Lubega Kaddunabi owa Insurance Regulatory Authority amyuka Senkulu wa KCCA Engineer David Ruyimbazi n'abalala bagambye nti emisinde gino gyakuyamba nnyo okutumbula obumu bantu ba Ssemunywa. Fenga aba Insurance Regulatory Authority of Uganda tuzze embuga okulaga obuwagizi bwaffe n'okubeera obumu nga tuwagira emisinde gya Ssaabasajja tukolaganira wamu n'ebitongole by'Obwakabaka bwa Buganda okulaba nga tutwala eddoboozi eri amawulire amalungi nga okukubiriza abantu okukola duyiro. Fenga kese tutuwadde with donation a token donation ya 5 million tutadde na ambulance services no collecting garbage kasasiro kuza ntwena malo kudduka bajja kuleka ebintu bingi mu makubo tujja kubicollectinga tubugasigana nga kitukula. N'abaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu okuli Alan Mayanja Ssebunya wa Nakaseke Central ne David Serukanya akiikirira Makindye Ssaabagabo bakoowodde abantu ba Kabaka mu bitundu gye bakiikirira bajje mu bungi mu misinde era baguze emijoozi n'okuwaayo emmotoka ez'ambyulensi. Alan Mayanja Ssebunya omubaka Nakaseke Central ng'eyaliko omukulembeze Mengo ate amanye ensonga za Buganda kinkakatako okulaga ekifaananyi abalala nti buno obunaayizibwa bwaffe okulemberamu enteekateeka zonna ez'Obwakabaka bwa Buganda era ensonga lwaki nange olwaleero zize okugulira abantu bange aba Nakaseke Central bannabulemeezi. Nganze musajja we Serukenya omubaka wa Makindye Ssaabagabo ndeese ambulance okulaba nga nange mbeerawo ku misinde gino. Mu bitongole ebirala biwagidde emisinde gy'amazaalibwa g'empologoma mulimu Unilever Uganda Limited, aba Uganda Bati Roofings, Umeme, Uganda National Oil Company, Uganda Railways Corporation, Uganda Communications Commission, Bank of Uganda, Uganda Insurance Association, Uganda Revenue Authority, KPMG, CIPLA wamu ne Civil Aviation Authority. Mu ngeri y'emu amalwaliro ag'enjawulo gawaddeyo emmotoka ambyulensi okutaakiriza abayinza okufuna obuvune era muno mulimu Lubaga Hospital, Mengo Hospital, Mengo Hospital, IHK, Henrob Hospital, Lubaga Hospital, Ruby Hospital, Holy Cross Orthodox Mission Hospital Namungona, Mengo Hospital wamu ne St. Catherine's Hospital n'amalala. Ebyo nga biri bityo kabadde kayisanyo kennyini ku ofiisi za CBS mu kibuga Masaka bannamasaka nga bagula emijoozi egy'emisinde egy'amazaalibwa g'empologoma egigenda okubaawo ku Sande eno.
Omusasi waffe Edward Tomusange Kayinja akabituwe. Ng'esigadde olunaku lumu okutuuka emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka, bannabuddu basiibye mu Kayisanyo nga bagula emijoozi gy'emisinde gino, era ababuddu CBS Peosa Sacco nga bakulembeddwamu maneja waabwe Zahara Namugenyi baguze emijoozi 100 ne bagiwa abakozi ba Sacco eno wamu ne bammemba basobole okwetaba mu misinde gino. Zahara Namugenyi yeeyanziza nnyo beene olw'okunuumirirwa abantu be mu by'obulamu. Ssaabasajja Kabaka tukwebaza nnyo olw'enteekateeka eno n'okulaba nti ofaayo eri obulamu bw'abantu bo mu mulanga guno gw'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya. Naffe ababuddu CBS Peosa twegase wamu ne tusalawo tugule kiti 10 tuziwe bamemba baffe ate nabo basobole okwetaba misinde gino tudduukirire ekirwadde kya mukenenya. Ng'ate ne coordinator wa Peosa mu Buddu Kasujja Baako Kyoyiga akubiriza abaami okubeera abasaale mu misinde gino n'agamba nti kumpi buli musajja e Masaka omujoozi guno gwe gwandibadde endagamuntu ye. Ng'abasajja bwe tuli abasaale mu kulwanyisa obulwadde buno obwa mukenenya, twebaza Buddu CBS Peosa Sacco olw'emijoozi gyeguze ng'egenda giwa abasitaafu wamu n'abateresi baffe. Tweyanza nnyo maaso moogi okubeera nga olwanyisiza obulwadde buno bwa mukenenya. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kiti z'emisinde gino zisangibwa ku offices za CBS ku Rastonet Building ewa Mukalazi mu kibuga Masaka. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Mbeera y'emu ebitongole ebyo by'okwerinda okuli poliisi n'amagye bikakasizza nti enteekateeka zonna ez'okukuuma abantu ba Kabaka abagenda okwetaba mu misinde egy'amazaalibwa g'empologoma zinywezeddwa bulungi. Emisinde gino eginaddukibwa ku Sande nga 14 gyakutambulira ku mulamu okugamba nti abasajja tubeere basaale mu kulwanyisa mukenenya nga tutaasa abaana abawala. Mu lukiiko lw'ab'ebyokwerinda olutuuziddwa mu Lubiri e Mengo olukubiriziddwa omumyuka wa RDC mu Lubaga Anderson Bulola bakinogaanyiza nti ebyokwerinda byakubeera gguluggulu okusobozesa emisinde gino okutambula obukwakku. Akolanga akulira ebyokwerinda bya Kabaka Kapiteeni Lutwama Christopher ategeezezza nti buli muntu anaayingira mu Lubiri waakuweebwa obukuumi, bw'atyo n'asaba abantu bakwate obudde omutanda abasange mu Lubiri. Abantu bonna banaayingira bajja kuyita mu system ya security oba walk-through machines emujja okusangawo, era nga Uganda Police wansi w'ekitongole kya counter terrorism ebajja okuba n'obuvunaanyizibwa obwo okwaza buli muntu anaayingira kebere mmotoka yonna eneeyingira. Abagenyi abayite abaweereddwa amabaluwa bajja kukozesa gate eya Wankaaki oba main gate, naye ekikulu ku nsonga eyo nti balina kuyingira ng'essaawa 12 ezinawera, kuba singa onojjamu ezo essaawa Ssaabasajja zaasuubira okusimbulirako abaddusi oluguudo lwe tujja kuba tulusazeeko batutegekera abaddusi banaafulumira. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luuko Oyesigire ategeezezza nti beetegefu okuwa abantu ba Kabaka obukuumi era n'alabula abateekateeka okukola effujjo. Tuli beetegefu okuba nti tuwa obukuumi eri abo bonna abagenda okwenyigira mu kudduka kuno, era nga tubasaba mujje mu bungi kuba security yoweeri mu makubo mu mugendo gye mugenda okuddukira, n'abo abagenda obba nga bakola bizinesi zaabwe mu kuba nti nubawa obuweereza eri abagenda obba nti nobadduka, nga bonna abatalina kigendero kya kudduka okusigalayo. Adumira poliisi y'ebidduka mu Kampala n'emiriraano Rogers Kawuma Nsereko ategeezezza nti ku lunaku lwa Sande wagenda kubaawo enkyukakyuka mu ntambula y'ebidduka naddala ku nguudo ezeetooloola Olubiri lw'e Mengo, naye abaddusi gye bagenda okuyita, bw'atyo n'asaba abantu okugondera enteekateeka eno abantu b'omutanda basobole okudduka obulungi. Tetugenda kukkiriza mmotoka zonna ku luguudo lwa Ring Road kwetooloola Olubiri. Emmotoka zokka ezikkirizibwa okujja ku Ring Road nga ze ziyingira eri ku Wankaaki oba eno wansi mu Ndeeba, ate nga ziyitira mu Ndeeba so si ku Ring Road okuyingira, zirina kuyitira wali ku Ndeeba ku Shell ne ziroka zambuka. Abantu bonna bakubirizibwa okulaba nti singa balengera abaddusi nga babatuukiridde ku makubo, balina okulaba nga batta ku sipiidi yaabwe oba ne bayimirira ddala ne baleka abaddusi okubayitako. Ng'omwami b'omukyala yeewula ensimbi n'asingayo ebintu bye baakola bonna nga famire abazizza omusango nga munnamateeka Matovu Musa Kimirante bw'annyonnyola. Abantu nga bafumbo mu mateeka ga Uganda, singa omu ku bo ayagala okwewola ssente nga ayagala kusingayo ebintu ebikoleddwa nga bali mu bufumbo bye tumanyi nga matrimonial property oba amaka, aba alina okufuna olukusa okuva ewa mwagalwa we, era wagenda mu banka
banka ng'esinziira mu kawaayiro namba 6 ak'etteeka erya Mortgage Act erina okufuna omukono gw'abaagala bombi singa tekikolebwa omu n'asingayo ebintu oba ekintu kye bakoze nga bali mu bufumbo abazizza musango. Akakiiko k'eggwanga ak'ebyokulonda keetaaga ensimbi obumbi 6 n'obukadde 88 okuteekateeka okulonda okw'abassentebe b'ebyalo ne bassentebe b'emiruka. Okusaba kuno akakiiko k'ebyokulonda kakutadde mu mbalirira yaako ey'omwaka gw'ebyensimbi okujja 2023-2024. Ekisanja ky'abassentebe b'obukiiko bw'ebyalo kiggwako mu mwezi ogw'omusanvu omwaka guno 2023. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Paul Bukenya agambye nti akakiiko k'ebyokulonda kaali kategese okulonda kuno mu mwaka ogw'ebyensimbi 2022-2023 ekisanja kigenda okuggwako nga waliwo abakulembeze abalonde wabula ensimbi ezaalina okuteekateeka okulonda okwo tezaakaweebwa. Paul Bukenya agambye nti mu mwaka gw'ebyensimbi guno 2022-2023 akakiiko k'ebyokulonda tekajja kusobola kuteekateeka kulonda okwo kubanga era ensimbi teziriiwo. Agambye nti okulonda okw'obukiiko buno kujja kubaayo mu mwaka ogw'ebyensimbi 2023-2024 ensimbi bwe zinaaba zikaweereddwa ng'akakiiko k'ebyokulonda mu mbalirira yaako. Twalonda abakulembeze b'obukiiko bwa LC1 ne LC2 gw'omukaaga n'ogw'omusanvu omwaka ogw'2018. Ekitegeeza nti nno kisanja ekya obukiiko butulina mu kiseera kino obw'oku byalo ne ku miruka kisanja kyabwe kiggwako mu mwezi ogwa Julayi omwaka guno. Ensonga lwaki twakola enteekateeka okubanga tubeera n'okulonda kuno mu mwaka gw'ebyensimbi 2022-2023. Ensimbi ze twalaga mu bajeti yaffe zaali ziwera ddala obumbi 6,886 era ensimbi ezo twaziraga mu bajeti yaffe ey'omwaka guno gwe tugenda okumaliriza naye tezaatuweebwa gavumenti. Ekitegeeza nti nno akakiiko k'ebyokulonda mu mwaka gw'ebyensimbi guno oguggwako mu mwezi ogw'omukaaga tetusobola kutegeka kulonda kuno. Kinajjukirwa nti Paalamenti ey'e10 yakyusa etteeka erifuga okulonda okw'abassentebe b'ebyalo okuva mu kalulu ak'ekyama okudda mu kalulu ak'okusimba mu mugongo. Bassentebe b'ebyalo abaliko mu kiseera kino balondibwa mu mwaka 2018 era ekisanja kyabwe eky'emyaka 5 kiggwako mu mwezi ogw'omukaaga omwaka guno. Singa gavumenti teteeka nsimbi mu mbalirira y'akakiiko k'ebyokulonda nga bwe kyali mu kulonda okw'obukiiko bw'abakyala, eggwanga lyolekedde okuddayo okubeera ne bassentebe b'ebyalo abaliwo mu ngeri emenya amateeka nga bwe kyali emyaka 5 egiyise. Omwaka oguwedde akakiiko k'ebyokulonda kinajjukirwa nti kasazaamu okulonda okw'obukiiko bw'abakyala okw'eggwanga lyonna olwa gavumenti okulemerera okuwa akakiiko kano obumbi 35 bwe kaali keetaaga okuteekateeka okulonda okwo. Bwe lutuukidde leero nga obukiiko bw'abakyala obuliwo kaakano buliwo mu ngeri emenya amateeka. Amatendekero ka gavumenti okuli Mbarara University of Science and Technology ne Muni University galombojjidde akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku byenjigiriza n'ebyemizannyo ebizibu entoko ebifumbekedde mu yunivasite ezo. Abakulu okuva ku Mbarara University of Science and Technology bwabadde mu kakiiko kano bategeezezza nti baaweebwa ensimbi ntono nnyo okuva mu gavumenti ezitabasobozesa yadde okwongera ku muwendo ogw'abasomesa ku yunivasite. Yunivasite eno erina abasomesa ebitundu 22 ku buli 100 bokka ku abo ebitundu 5 ku buli 100 abeetaagibwa ekitongole ekya National Council for Higher Education ekifuga ebyenjigiriza ku matendekero aga waggulu. Mu mbeera eno yunivasite eno yeetaaga ensimbi obumbi 10 n'obukadde 4 okufuna abakozi ku yunivasite n'abamala. Bano era bategeezezza nti beetaaga ensimbi ez'okuzimba ebizimbe okuli etterekero ly'ebitabo, okwongera amaanyi mu masomo g'abasawo wamu n'okuzimba laboratory n'okwongera okutumbula amasomo ga kompyuta naye ensimbi zibeekubya mpi. Kyawuzi Atushabomwe Kazooba amyuka Vice Chancellor wa Mbarara University asinzidde mu kakiiko kano n'ategeeza nti tebalina nsimbi za kusasula abasomesa abayitibwa ba lecturer abaasumusiddwa okufuuka aba senior lecturer. Even now we have got assistant lecturers who probably because we lack money for promotions, they are supposed to be at the level of senior lecturer. Even some of them, for example, those who are lecturers, because of the qualification, because of the research, because of networking, because of coming up with innovations in line with the quality assurance for National Council for Higher Education, they are supposed to be at the level of professor. That's why even we are putting here
that we already have lined up academic staff, 63 of them, who are due for promotion, some of these positions. So give us money. Reverend Father Professor Odubukel Picho Epifani ngono yamyuka Vice Chancellor ku Moni University yasabye abakulu bafeeyo okubongera ensimbi eziweebwa ssettendekerezo kubanga okuva mu mwaka ogwa 2010 bazze basuubizibwa ensimbi okwongera ku muwendo gw'abakozi ku university naye ne kitakolebwa. We need to send the IT students to go for internship. We need to buy reagents for experiments. Now, what advice is this house giving us when the 2.9 supplementary, which every year has allowed us to do this, is not released? What should we do? Ssentebe w'akakiiko kano Ntamuhiirwa John Twesige era omubaka wa Bunyaruguru ategeezezza nti bakizudde nti yunivasite za gavumenti nnyingi ziweebwa ensimbi entono okusinziira ku bwetaavu bwazo nga n'omuwendo ogw'abayizi gavumenti gwewa yunivasite ezo gweyongera buli mwaka. Gavumenti yawa yunivasite ezo abaana nga yunivasite zitandika. Kati yunivasite ezimu ng'empya zisoroti ne Munenenda zifuna abaana 10 buli mwaka. Abaana sente ze baabawa b'abaana baaso ze sente kati zewa kyabawa osanga university kati limbana nga 3 oba 4 gavumenti naye kati eno gavumenti ekyawa sente z'abaana 10 ebyo bizibu kati okubalabira nakyo ekifuuka ekizibu tebalina ba staff universities ezimu tugenda okutuula ne mu weekend tujja kubanga tukola tusobole kujjamu ebintu ebyetulaba nti beetaaga okukola kati kubanga byonna tebagenda kubikola lumu. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca Basafama gakutuusibwako Modern Tea, amajani agajjudde obuwoomi n'eddekende nga buli anywedde ku caayi waago asigala agatendereza. Modern Tea gali mu bika omuli aga vanilla, ntangawizi n'ekisubi era gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modern Tea, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era gyeyune okuva mu Yuvrage ebbanda. Klabu ya Vipers ya Uganda Premier League eraze eryanyi mu mpaka za Stanbic Uganda Cup wekubye klabu ya Calvary ya Fufa Big League goolo 4-1 era bwetyo ne yesoga omutendera gwa semi-final. Goolo za Vipers ziteebeddwa Yunus Sentamu ne Abubakar Lawal nga bonna bateebyeko goolo 2 buli omu ate nga ng'omupiira guno guzannyiddwa mu kisaawe kya St Mary's ekitende. Kaakano Vipers yegasse ku klabu ya Police yatuuse dda ku mutendera gwa semi-final nga nayo yakuba Bull FC goolo 2-1. Empaka zino ziddamu enkya n'omupiira gumu nga Jumani Town Council egenda kutunkana Express FC mukwano gw'abangi. Omutendera gwa quarter final gwakugalwawo ku Sunday nga Bright Stars etunkana KCCA mu kisaawe e Kavumba. Empaka zino za mulundi gwa 49 nga zitegekebwa era Bull yawangula empaka ezaasembayo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Imara Hotel ekyengera Mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empeereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750598011 ng'era bali wamu n'Asante Tangawizi Tea, amajani agakuyamba okukekkereza kubanga gatabuddwa wamu ne tea masala. Tolabanga okuba ebinyonyi 2 n'ejjinja limu, gasange mu dduuka erikuliraanye. Ku muliraane Kenya eguddeyo ekikangabwa abantu ban'enjala kiryankondwe batidde mu kkanisa olw'omusumba waabwe eyabalagidde bave ku mmere basobole okwanguwa okulaba ku Katonda. Pastor Mackenzie Ntage nga endiga z'asumba azisumbira mu kitundu eky'Ekirifi kigambibwa nti yalagidde abagoberezi be nti buli ayagala okulaba ku Katonda yeesonyiwa ebyensi eno batandika okusaba watali kulya yadde okunywa akantu konna okutuusa nga balabye Katonda. Poliisi weetuukidde ku kanisa eneyitibwa Good News International Church nga waliwo n'abantu abalala 15 abanaatera okutondoka olw'enjala, abalala baggiddwa mu maka gaabwe gye babadde basiibira enjala kyokka nga yo omusumba yabinnyise dda mu nsuwa. Bino bigenze okubaawo nga n'omwezi oguwedde poliisi yakwata omusumba oyo n'emuggalira ku by'okufa kw'abaana 2 abaafa olw'enjala kyokka poliisi n'emuyimbula ku kakalu. Kaakano embeera bw'etuuse wano poliisi ewaliriziddwa okutandika okubuuliriza ne kubigambibwa nti waliwo entaana bwaguuga ezaasimibwa mu kibira ekiriraanye ekkanisa eyo ng'abantu abafiira mu kkanisa y'omusumba oyo abaziika eyo mu ngeri yakiyita mu luggya. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Basafama gakutuusibwako Esara Afro Chicks abaluza obukoko obw'olulyo n'okubugema era bakola n'emmere y'enkoko n'okukuwa amagezi mu by'obulunzi. Esara Afro Chicks.
Mu mawulire ag'empuna, Malaysia ewuniikiridde nate olw'amaama eyakutte kavunaagula emmotoka kapyata n'agitonera kawala kaabwe ak'emyaka 5 nti akaagazisa okugenda ku ssomero. Ensonga eno yatandikidde ku mukutu omutimbagano gwa TikTok omukyala Fahana Zahra bwe yatadde akatambi ku mukutu ogwo nga kawala ak'emyaka 5 kagaanye okugenda ku ssomero mu kugezaako okukeegayirira kagende ku ssomero kamuteekeddewo akakakulizo nti bw'aba ayagala kasome asooka kagulira emmotoka ekika kya Mercedes G-Wagon oba BMW. Abaalabye akatambi kano baatabukidde maama oyo olw'okukuza omwana ekitigi, wabula bannansi leero kibabuuseeko taata ne maama bwe bagenze mu bondi ne bagula Mercedes G-Wagon omwana oyo gye yabasabye. Amawulire gategeezezza nti mmotoka eyo emazeewo $Amerika emitwalo 13,100 mu zaawano bwe bukadde 495 okutali misolo, kyokka nga gwe bagigulidde tasobola na kugivuga. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno kanga malirize mu bufunze. Minisita omubeezi ow'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Amos Lugoloobi akiguddeko akwatiddwa akawungeezi kano ku byekuusa ku mabaati ge yatwala agaalina okuyamba abanaku abawejjera mu bitundu by'e Kalamojja, era kitegerekese nti akumirwa ku poliisi ya Kira divisioni. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye gavumenti ekole buli kisoboka okusitula omutindo gw'ebyobulamu n'eddembe ly'obuntu bw'eba esuubira okukyusa ku nkulaakulana y'abantu bonna. Akakiiko k'eggwanga ak'ebyokulonda keetaaga ensimbi obuwumbi 6 n'obukadde 408 okuteekateeka okulonda okw'abassentebe b'ebyalo wamu n'ab'emiruka. Ku muliraano e Kenya ekuddeyo ekikangabwa nate abantu 4 enjala kiryankondwe battidde mu kkanisa olw'omusumba waabwe yabalagidde bave ku mmere basobole okwanguwa okulaba Katonda. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga, sabbiiti ennungi.